thereby calling for the very maximum sentence, which is death. Era ng'ekika ky'omusango gino ejjazzibwa kigwa mu misango egyo egitasangikasangika oba egirwawo okusangika ng'era ekibonerezo ky'emisango ng'egyo kiba kyakufa. He gave statistics and said that murders or the killing of persons, unlawful killing of persons is on the increase, and if it is not addressed, every year we are losing about 4 villages in such kind of crimes. And he also said it is highly likely that because the crime is not punished as much, the more arguments against nategeeza n'awaayo ebibalo nti emisango gino egy'okutta oba okutta mu bumenyi bw'amateeka gyeyongedde nnyo ng'era bwe kinaaba tekikoleddwako tujja kufiirwa abantu bangi ng'okusinziira ku bibalo byawadde buli mwaka tufiirwa ebyalo 4 mu misango mu bumenyi bw'amateeka nga buno. Era singa baba tebawadde bibonerezo ebigwanidde tujja kugenda mu maaso n'okufiirwa abantu. Okay. The accused person in mitigation, the court asked him to say something in mitigation, but he chose to keep quiet. Asingisiddwa omusango bw'asabye okubaako ky'asaba kkooti nga tebannamusayira kibonerezo asazeewo okusirika. However, his lawyer, Ms. Sarah Okello, of course, first wrote condolences and a prayer for healing for this land because of what happened, and went ahead to mitigate on behalf of the convict. Era wetuuse ku puliida addawolereza asingisiddwa omusango, puliida Okello asoose kwetondera oba n'okusaasira abantu abafiirwako abantu baabwe n'emyoyo gyabwe okuwummula emirembe, era n'asaba okuwonyezebwa kw'emitima gy'abantu ab'ekitundu kino, era n'agenda mu maaso n'okusaba oba okusaba ekibonerezo ekisaamusaamu olwa asingisiddwa omusango. Under paragraph 17 of the guidelines, sentencing guidelines, it provides that the court may only pass a sentence of death in exceptional circumstances, in the rarest of the rare cases where the alternative of imprisonment for life or other custodial sentence is demonstrably inadequate. Mu kibyayi kya 17 mu mateeka agalungamya okuwa ebibonerezo, kooti esobola okuyisa ekibonerezo ekyokufa
misango gyokka bwe balaba nti okusibwa amayisa oba okusibwa mu kkomera nga tekimala. And the rarest of the rare cases is described under paragraph 18 to include cases where the court is satisfied that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Ngera emisango egyo ginansango oba egitasangikasangika birambikiddwa mu kibe ekyo-18 nga gigamba nti mu misango gino kooti weeba ekakasizza nti ebikolwa bino omusango gino gyatuusibwawo nga giteekeddwa bulungi era ng'omuntu asoose kugirowoozaako n'afumiitiriza era n'agituukiriza. I have taken into account the submissions made by Ms. Okello on behalf of the convict to the effect that the convict's family is broken and dysfunctional, and he's also a dysfunctional person, and I am supposed to weigh that against the aggravating factors which the prosecution raised. Ng'era kinuddemu ku liida wasingisiddwa omusango kyategeezezza kkooti nti famire yona asingisiddwa omusango yamenyekamenyeka ng'era tekwatagana, naye ng'ekyo nina okuba nga nkipimaapima n'ebyo ebireeteddwa oludda oluwaabi. While passing the judgment, I emphasized how gruesome and brutal and heinous this offense was, and not only are the families of the deceased children still grieving, but the entire nation of Uganda still grieves at the loss of 4 innocent souls whose destinies were cut short by the barbaric actions of the convict on the 2nd day of April 2026. Era mu nsala yange nannyonnyodde nti engeri abaana bano abattibwa gibattibwamu mu ngeri embi nnyo era etaalina kisa, era emyoyo gino egitaalina musango gye gyafiirwamu era ne basalibwako obulamu bwabwe obwali obw'omu maaso, ng'era n'ebiro byabwe gye baali boyolekedde byasazibwako ono yennyini asingisiddwa omusango ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026. I have considered the fact that the convict meticulously, with a lot of sophistication, planned and premeditated this offense. Era kirabye nti asingisiddwa omusango ono yeeteekateeka bulungi era n'atuukiriza enteekateeka ye ey'okuzza emisango gino. I have considered the fact that
the convicts attacked defenseless, innocent children who depend on adults for their protection and survival. Era netegeeza nti asingisiddwa omusango ono yalumbagana abaana bano abaali batasobola kwerwanako nga bo okwerwanako kwaabwe batunuulira bantu bakulu abasobola okuba nga babakuuma. I have also considered that he targeted them. He targeted them, slaughtered them as animals. Era nga yagenda mu maaso n'abalumbagana mu kifo kibaali balowooza nti mu kifo kye baali batasobola kwerwanako era n'abasanjaga. And I have also considered the fact that he attacked during broad daylight and had no fear, no shame, no consideration for human life. Era nga nkirabe nti abalumbagana misana ttuku nga tatidde ng'era talina kyeyekenyedde kyonna okuba ng'asanjaga obulamu bw'abantu. I've also considered that if he was not apprehended, who knows, he would have killed more than 4. Era nkirabe nti singa teyakwatibwa yandibadde amalawo obulamu bw'abantu n'okusinga kwabo abana. And I also consider the fact that when he was committing this offense, other people were watching. The caretakers, the coordinator. Meanwhile, these are the people that had actually earlier on shown him kindness. Era nkitunuulidde nti weyakodiza emisango gino waaliwo abaali balabirira abaana bano abaamulaba era nga baali bamulaze ekisa by allowing to admit his alleged child when it was even the age was beyond what they take at the center. Abaali bakkiriza n'okuwa omwana we ekifo wadde nga yali asussa mu myaka bo gye batwala mu kifo ekyo. I have also considered that the convict has not shown any remorse at all. Era ndabye na kino nti ono asingisiddwa emisango teyejjusira talaze bwetoyaze wadde. Because I would at least have expected an apology from him to the families of the babies. Sanjaga ng'enkoko oba embuzi. I realize he does not even imagine how those families are living without their children. Era nkirabye nti tateebereza namu famire ezo bwe zibeerawo kati oluvannyuma lw'okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified
he must have known that she's going through something that she may never heal from. But he chose not to apologize. Era nsuubira nti yalaba bulungi maama wa Gideoni eyazirika bwe yali awa obujulizi ng'era ekyo kyayitamu teri amanyi oba aliwona mu bulamu bwe bwonna naye era asazeewo obuteetonda. I have considered what this offense, the impact it has had to the families that lost their babies. The 2nd of April 2026, to them was like any other day. They dropped their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde famire zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kye ziyiseemu kubanga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 okubanga baatwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga baba basuubira okubanga baddayo ne babajjayo naye baatuuka ku olwo ne babagaa nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda yekka yayinza obasaasira ne bawona. I have considered the statement that the convict comes from a dysfunctional family and is broken. But I do not believe that should be reason for someone to find other people's children and then slaughter them mercilessly. Era toliriza n'ekyo nti asingisiddwa omusango ava mu famire eyamenyekamenyeka oba abatakwatagana naye sisuubira nti eyo nsonga yasinda okumatiza nti omuntu abaddemu eyo famire asobola okugenda natta abaana ba banne nga talina kisa wadde. I've also considered his denial that that he did not kill these children for human sacrifice, but I am inclined to believe that that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nwamanya Emmanuel. Era n'ekyawo n'asinziddwa omusango okugaana nti teyatta lwa kusaddaaka. Nze nzikiriza nti eyo y'ensonga lwaki yakikola ng'era kino kijjako obujulizi obwa Dr. Nwamanya Emmanuel. Because I would find no reason why someone would rise up or leave their homes early morning to come and slaughter children who are in their safe space at school. Ng'era siraba nsonga yonna muntu gy'asobola kuzuukuka ku makya n'ava ewuwe n'agenda was for ritual purposes, blood sacrifice for young children. Era ensonga lwaki nzikiriza nti kino ekikolwa kyakolebwa lwa kusaddaaka
ng'era kuyiwa musaayi oba kusaddaaka musaayi gw'abaana bato. I agree, and I agree with the prosecution that this case or these offenses fall in the rarest of the rare. Era nzikiriziganya n'oludda oluwaabi nti omusango guno gugwa mu misango egyo ginnamusangwa ekitasangikasangika. Like the probation officer informed the court that when he made inquiries, they said this kind of thing had never happened. For 4 children to be killed just in a very short time by one person. Ng'era nga akola ku nsonga z'abaana bw'ayogedde nti bwe yatambula n'abuuzabuuza ku bantu b'ekitundu bamutegeeza nti ekintu kino oba okutta kuno kwali tekubeerangawo mu kifo kino mu kaseera akatono nga kikoleddwa omuntu omu. Having said that, the convict must be given a sentence that will not only speak to him, but also to those friends of his whose identities he refuses to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onasingisiddwa omusango yekka, wabula kiweebwa n'abo mikwano gye gye yagaana okwatula eri kkooti oba n'abantu bonna abalala abali eyo mu ggwanga lyaffe abalowooza nti okusaddaaka osobola okufuna obugagga. Let them know that it is highly risky because they would be found like Mr. Okello was found, and they will not escape the long arm of the law. Bateekeddwa okukimanya nti ekikolwa ekyo kiba kya bwerinde ennyo ng'era bajja kuba bakwatibwa omukono gw'amateeka ogw'amaanyi. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. N'olw'ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Ezeku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekerayan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher nnyo ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango okusatu Seriyange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. You have the right to appeal to the Court of Appeal. Olina eddembe okujulira musango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kkooti ejulirwamu. And that is the order of the court. Ekyo ekiragiro kya kkooti.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikono gyange kansubire nti ate muli bulungi. Abatategeera kyali kigenda mu maaso ku lunaku lwa 11 omwezi ogwokutaano 2024 olunaku olwo nno lwali lwa mukaaga. Videos nzize nga nzibawe mabegako naye nga abamu mu butuufu ndowooza mwebuuza y'ekyo ki, naye nga omukolo guno omukulu Father Mubiru Lawrence Maria ne Father Katamba Kizito Maria baali bakuba ebiragaano byabwe eby'okubeera abafaadha, ebiragaano nno eby'olubeerera. Omukolo gwasooka bwe gutyo twagumaliriza bulungi, lyali ssanyu jjereere bambi. Naye nga gwe atamanyi Father Mubiru Lawrence Maria osobola okugendako wali ku channel ye n'omusaakingako akozesa agamanya Mubiru Lawrence Maria. Omwami ono muyimbi wa nnyimba ez'eddiini ate era nga muwandiisi wa nnyimba. Gwe nno ng'oli eyo nga weetaaza okuwandiikira akayimbako aka gospel, jangu munnange ate abeere nga akakuwandiikira. Osobola okwebuuza mufuna ntya, kona ku nnamba zange ezo nja kuba nga ate mukutuusaako. Omukulu ono yatuyimbira obuyimba obw'enjawulo. Kuliko akayimba ndi wa mukisa. Kayimba ako ndi wa mukisa nno kagendera nnyo ku lunaku luno kuba ddala katuukiriza. Waliwo oluyimba olugamba nti Katonda kyagasse. Ako yakayimba nga akayimbira omukulu Father Sebalamu. Waliwo akayimba ke bayita olugendo. Olugendo luwanvu munnange nywera amanya. Ekitegeera oba n'ebizibu munnange manya nti olugendo lukyali luwanvu naye ekiseera kijja tuuka ebizibu ebyo ate osobola okubeera nga ate obivuunuka. N'obuyimba ate munnange obulala bungi, osobola okugenda ku Google n'osaakingako, just wandiikamu Mubiru Lawrence Maria ebintu ebimukwatako byonna ate bajja kubeera nga ate babikuleetera. Munnange ate teweerabira gwali eyo, emikolo nno teginnaggwa, emikolo gikyatuwooba nga 27 omwezi ogw'omusanvu wali erugazi era tugenda mpeerayo n'omukolo ng'afuna ate obudyankoni. Omuntu waba afunye obudyankoni munnange ekintu Father kyakola naye aba ate asobola okukifuna, naye nga mu maaso era awo tujja funayo omukolo ng'ate afuuka Father mu bujjuvu wamu ne mwami mukulu Kizito Katamba. Vidiyo eno munnange wano yali abuuza ku bantu be, yeebaza abantu abamubeereddewo, abantu abamukuzizza. Kitegeera essanyu eryali awo lyali ssanyu jjereere. Yali ssanyu jjereere. Buli muntu yeetaaga okuba ng'aweererako ku mwana we, nalaba kukola weeriti. Bannange tufube tuweerera abaana, tufube tusomesa abaana, ate n'abaana baleme kubeera ng'ate batuswaza. Vidiyo zino ngenda kuba nga nzikurekerayo buli kimu ate obeere ng'okiwulira. Pozi kye sigambye, omukulu ono asiiga ebifaananyi oba akuba ebifaananyi. Osobola okubeerawo ng'ogamba njagala bankube, kati nga nze Shifah nti njagala onkube nga bwendi, ate munnange ensonga ezo azikolerako ddala. Jangu mu inbox yange mbeere nga nkuwa akanamba ke, ng'oli nno serious asobola okubeera ng'ate akusiigira ebifaananyi ebyo. Osobola okuba ng'oyagala kusiigira bifaananyi bya design za nnyumba yo, ebyo nabyo munnange ate abisobola. Naye nga nkwagala nnyo, nkwagaliza ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kankulekereyo vidiyo zino nga yeebaza abantu, then ate awafembayo ate munaye nga batwanjulira abakulu abaaliwo ku lunaku olwo kw'ogwo omukolo gw'okukuba ebiragaano by'obufaadha eby'olubeerera. Mukama mulungi obudde bwonna, Omukama mulungi era asembera. mu maaso gammwe mwana wammwe Tamuli.
naye wajja kuvaayo era ebisinga ku bino. Kakati mpulira essanyu anaye mwebale kunzaala. Nali muto nga ninga Lafaye yimirira oba bwe nabeerera nga Samusoni oli ne sayizi endala twali yali akikiriza nti olunaku lumu wa mwami Senkumba wajja kuvaawo omuntu bwotyo. Mazima lyammwe Senti Kizito kale nenzirukawo kati ngende kayina naye era nali so kale kyengamba kyempisaawo nti abazadde bange mubamanyi emmwe bazadde bange bye nalya nga mwali mubimanyi naye muvuddemu ekintu kakati tewali kirala kigenda kugaana n'abalala kuvaayo. Ebintu ebyenjawulo bayinza obutajja mu bufaadha naye tuyinza okufuna ssewungu omulala okuva mu kitundu kyaffe. N'abafumbo tubaagala. N'abafumbo akakodyo kali kamu n'obeera oli mwavu otya n'oba omwana asomera ku ssomero ki kati St. Ronald kati ekola na nnyo kasuula essomero ki obeera ofunye osobodde omuwaayo ekitabo kimuwe mpolampola nga n'emigobo omuwaamuko aleke kwonooneka otherwise senga omukadde oti yansabula okiraba bannange mwebale mulimu abantu bekisobola kumenya naye nga babadde ku maviivi mwena mwemanyi naye byonna bye mukoze okufuba okulaba nga mutuuka wano. Nze nebasa Samusanvu ssaawa 10 enzukusa namboba batuuseewa nga ntya okuba nga nkola ki nga mbuba butuuseewa nga kale mbalowoozaako muyinza okulowooza mmwe mwadi mundowoozaako mwekka nange bwedde omutima guli eyo namboba batuuseewa bannyabo ne bassebo n'obwana kati bampeereza kavidiyo nga muli baasi ey'amaanyi neŋŋamba simanyi oba jjajjantale yali alinyeeko mu baasi jjajjantale Wuli wali olinyeeko mu baasi tomanyi ssanyu kiri alina muki ate basinga abangi obuto bajje balabe ebintu bino beegombe bayinza obuteegomba kujja eno naye ne beegomba ne balemerako okukola ki kati nawe oba oddayo oba oyinayo kabokisi katereka omuzukulu baani amuguliremu peeni mpolampola tujja kuba tutuuse wano nno ab'ekyamuliibwa waliwo famire nnyingi ab'ekyamuliibwa tulinawo ab'ebunnamwaya ab'emikono ab'ejjinja ab'emikono be baliwa abantu b'ekyamuli baagala obalabako tibamanyi omwana gy'atera kusula embeera sikyamuli ab'emikono baliwa mama aliwa adde asinga okuba kalulu sogwa ate twongera okusaba obutalo yansiŋŋana mikata bya lumonde nga ndi mu kusimba lumonde n'okumugjayo kati fe tukomawo ekyamuli wamwe mulowooza ebintu bikola ki naye gye twatandikira eyo twalinga tusima lumonde n'omusiru kiraba
waliwo family okuva e Bunnamwaya abantu okubeera waliwo family mami manager mama Daniela neno muwala wammwe lwakuwadde beetowaze nnyo ate bali abavudde Gombe kale family nyingi waliwo n'abavudde Kampala abavudde Bujuuko era batuletedde keeke emu kati waliwo abavudde Nansana ne batuwadde keeke eyo bagenda Sikiidi omwami oyo w'Erwanime Kabuswaga mwami Anato ne family n'abalala bakoze ebintu bingi kati ate ab'ekyamuli bo bakimenye byalo sisobola na kumenya mannya banaye mwebale nnyo mwebalire ddala Kampala muwulidde ennaku z'omwezi naye botafuna kaadi ife tutandika okugasa ekyo 27 amanyi kati buli omu alina bimuwumba kubanga alina kakati mulongo kakati banaye muwulidde ennaku z'omwezi tusaba essaala then oba ate n'okwebaza okujja mu parishi yaffe eno bajjamo ne bassebo mwebalimuddala wakwanjula abakyalisi ab'ennungu lya lukyali ate era okwongera okumanyagana kasina yayatula basaasire nti ne bannaddiini yakutwala omukisa guno mangi omwami St. George Henry ayimire esaba kristo wa parishi eno St. George Henry ate n'abaexecutive members abakulembera parishi abakubalababa n'abamwamutera omunye n'abakansa be bonna bayingire abali kati kanyanyula basaasira byoti jatandikira omwezi guno Faada Sseijja Charles akolera wano naye ng'ali n'omugendo lusajjagenda katwe musente yaffe Masaka nzizaako Faada John Mark Kato ng'oyo yekyapeni owa Central Primary and Secondary Isonga nzizaako Faada Henry Ssenseera ate nga yatulabirira mu kigo kyaffe mu byendya n'ebirala Subi tena kusomesa nzako wabeka we waliyo Dr. Faada Robin na Kunda nzizako Faada Dennis omusuku oyo yomu babiri
America. Zakufa emresejja oyo tulina okwana ezaawa yaffe wano mutonyo Father Yosefu Katende akolera Kibanga ate nga wa Kampala Archdiocese. Zako Father Jita Stefano yoyawaguleko Okello information naye ali mu ngendo nsakira South Africa hamuziwa nzizamu okwanjula Father Robert Kyeine yabadde omukunjuzi waabwe essomo lya teologiya e Nairobi era ffenna abali wano nange yagunjula yaleeta mu kibiina mu myaka wabanga yatuleeta mu kibiina ne Father Yosefu Delegate ekitegeeza ye mukunjuzi omukulu ffenna tumuteeka mu ngeri y'obenda Father tukwebaza Father Kalinzi Peter ono akolera soka ebadde mukunjuzi abaana bajja mu kibiina kyaffe bino basooka okukwatako era bamusanga essoga yabaaniriza ate n'abatendeeta mitendera egiddako. Tulina Father Patrick Buwendeko nga bwana mukulu wa kwaleji ey'ekibiina ky'ekibiina Father Patrick Buwendeko bwana mukulu wa St. March Bwanyiza Father zizaako wano Father Kombi Ovuno Pascal akolera Okello ndoza mpasase tuloti abali eno bonna bamazeeyo n'okusajjayo omusomesa waffe w'endiini ow'okukigo wano omusomesa Rafael Yiga abakulesa leero oza delegate ajja kubakwatako setaani ddala okwebaza abaseminaari baffe. Tulina wano abaseminaari abali mu mutendero gwa teologiya abasibe bayingireko mu mirimu abavudde e Nairobi, abaseminaari abavudde e Nairobi abali mu mutendero gwa teologiya tulina abatonesi baffe abali mu mwaka gw'omwoyo nabo kamasomero gikireko abo bebaseminaari bali mu mwaka gw'omwoyo. Tulina n'abaseminaari abalala abali mu mitendera egy'enjawulo Nkumudde ne mu seminaari endala n'emisoga banzikiriza nti waliwo abaseminaari baffe ab'ekisoga kansabe bayingireko abakyali abato baseeetwaniriza. Tulina basisita baffe abasavayo
abasabirize abasajja abakyala ate n'abasajja abakyala bano bebamu bakikiridde bannaabwe b'ekisoga mu nnyumba endala. Nebaza abaweereza abavume wano ate nabo bonna abayambi mulimu guno ndowooza ebyange so neyanyiza ekumpadde ofisi bonna nebaza okukuma obudde naye ndowooza nnakuzaako delegate Father Joseph Luyombya ye yajja kutuleetera omukulu aleka ebigambo byatugamba. Father delegate yamutuukira omukulu bannawe ebigambo by'owulirira mu bantu bo. Father Provincial and your Vicar, my brother Peace, and the religious men and women and people of God, Bandang Benda Tradisa at Sansego Malabatu. Jagara Negativo, Trevor Sokama. ate
okumuwuliriza kubanga senga muki nga mukunguzi bamugamba ekikakati agabana kinaffe n'olwekyo emwe baalamume nabagamba nti ofuuka engolo nga tukujjawo n'olwekyo tuwalayo omuyinza okujjawo omuwulirize mu biruloolensi sabanawulire mu biruloolensi bwe tuba tugaba abantu tubagaba abali community fe tukaba mu community netugeramu omulimu omulala nabagere bagabye tukwata ssenijja newankubadde nga yagabiddwa wano naye atakera kukolere katwe nefa mu biruloolensi agabiddwa wano naye ngaagera kukolera emirimu gye ekatwe ekyo kiwedde otegedde gibalaga ebyo tebigenda kukyuka nobinakyuka ne gavumenti ebyangezeewo njagala okutwala omukisa guno ozi okwebaza ennyo abakwaya abakwaya mwebale nnyo mwebalire ddala bannange twalukugamu olw'amaanyi mwebale nnyo omulimu omutukozi obulungi kwaya eyo yeyimba misa mwebale ddala njagala okwanjula bannaddiini abatabadde wanamukulu ayandika basabati naye njagakwaniriza basisita abamukulu samaritani besisita tukwaniriza njagala nokwaniriza sisita okubegogonya nasisita tukwaniriza. Now I take this opportunity to invite the Bishop to say one words, but before he comes, I want to introduce the speaker and administration in Uganda so that people can understand well who you are. Njagala okwanjula abakulu bano tubategeere bulungi essaza libeera ne bishopu nga yakola ki yalikulembera abanaddiini tukutulwamu tukiyita provinsi naye nga twaligayise natwaba ki amasaza ago agakulembera abaprovinsio n'olwekyo kibategeeza nti provinsio otyeko obuyinza buli omusumba obumuweebwa obwakukola kubyetegereza ebisigadde byonna abala obuyinza obwenkano bwaki obwomusumba n'olwekyo oyo ye mukama waffe oyo atwala ate nga bishopu naye bwabeera nekajjanowe naye alina okufiikawe nga kiba kitegeeza nti bwe tuba tukomerera nambeewu nakabbiri awo nebyokanziramu katikananyanize mukama waffe abekunga kubatiriza mwebale nnyo mwebalire ddala akasembayo abafunye akapapula ako bakuwadde akapapula ako kwasuula eyo yetiketi yo ekuyingiza mu geeti wansi waliwo tugenda kukyensana abali bali mu geeti bwe bagaba tukabawadde tubajja kukola ki kukkiriza muyitabo n'olwekyo bakwate obawe mu geeti bali twaniriza ate twaniriza kutwebera tukuli kukyensana mwebale nnyo mwebale ddala mukama abambi omukisa.
for coming to participate in this fest. I say thank you. May you all participate. As you